nga senabavumako ne buli omu yatya soka nenkwata enyondo yange nenjiwuba nenjiza mu kkooti wali ogenda gikuba omukazi nengenda eka nembuuza omukazi atunda omwenge ti oyo omukazi yankubidde ki ti amusajja kuliko ebibyo babadde bagala otakola olutalo bakube bakutte naye engalo ezankuba kweziri engalo ezankuba kweziri zakutukakodakyalani kyekyazitemako tetukubwa ejjogo lyonna nno limufumulamu eryefudisi talina ngalo ezankuba teziriiko zaalibwa genda bimubuuze kakati provocation tugimanya nti ndi mu takisi at times ne bavuma mu 7 sibaanukula mbamanyi nti bakola ki twenge egimi okubwe nagenda ewaffe ku kyalo nenva mu benzi yange nengendera nga nkyanya nenkakatulamu 3 lifuwering nagamba lifuwering nga okwongeramu eweddemu amafuta kakati bwe bandaba ne bajjayo kuleeti 3 banyumya ak'omulundi guno kati nyefunza ne Museveni tumukoye nemba tunulya bwenti Museveni tumukoye tolaba kati tolaba bwe bajja tolaba batandise okujja no once you engage in their conversation bakumanyi abanaffe temutuvaamu nenga tunuulira bwe mmala okunywa omwenge gwange ekyupa 3 nenkwata omutwalo nenguwa omukazi kakati bwe nguwa omukazi nenfuluma kiri nekimugamba gwe mukazi gwe eyembwa bwojikiza negenda naye anakusasula bakanywezi kuleti ezi seba ate bali naze nabo abu yave Kampala bwe bamukola mwana wange bakoze ensobi nze enva busiya ebye Kampala sibimanyi mbugajja gagobe mmotoka yange nenjiwa matulayo gabo nabiwa gundi tuli kulabanga akalulu katuuse gwe tolifa akalulu kali kusangawo. So this is how you succumb to pressure. These people pounce on everybody nti anonyeza babera kuludo otuyiseko anti kako katandise kwega kyovolaba nti blackmail kakati ngoyo gundi oyo omusajja naye ayina ensonga ze babajja ku NBS ne muwanga bamugamba nti muwanga tugenda kuwa obukadde 10 buli mwezi naye soko resigningewa muwanga nawandika ebbaluwa n'agibawanga tali resigninze ne bagikwase ne bagiwakalisa muwangalo sizijo esimu ne bagijjako. What type of people are you? Kakati be ebyo ebibi byabwe bo tebaagala aboogerako kuba bw'oboogerako they scare ojja kubabuulira nti abantu abo babi. This man has akyogera bubi era oyo bajja musiba oyo y'omusango gwe gyeguli kubanga ye talinga bano babizondo bo bakugamba ekifo kino na kino kirimu bano na bano oyute mu secretariat lotayina you defend lwaki be balimu. As I tell you nti omwogezi wa oyina kubeera ndi guli mu public relations maybe kubanga bwe bakola media okimanyi nti gondi mass communication eri ku level yemu nero ne gondi ne medicine ya makerere they are rated gondi kati kitegeeza nogisasulira naye eri expensive yinza kuba yali strategy to enable those who have money to do it. Kati every public relations officer ayina okuba ne degree mu PR gojirina. I cannot fail to defend something. Eranze boleta listing ezo ne bazileta. I cannot fail to defend something. Kyenkubuuza, did they advertise? Did they apply? Ekyo ogundi buli kintu kiriko abakyagala nti omuganda bwagenda ne bamutwala mu security guard oba company yonna bakubuuza tukuwa kabiraki temumpa muganda abawalugezigezi abaganda abantu batunonya bagala baganda from security tukuwa gwanga ki if they can ask you for us I say anybody kubaka kati te tribalism ya musijiraba omusajja ono anvuga nabuliza batabani bange nemuga nti oyo anvuga mutani wa Sale mutani wa Segawa oyo anvuga mutani wa Sentongo naye ate bwe bamutta Kaweesa yafane driver we bonna babaziika gindi
eno jibazaala kawesi were they related? Yes, the man who is driving me, the person who protects my family is more important than my tribesman ataina champa. Ebyo balimba tribalism teriiwo, abo babizonto nabo balikaba bagula nti okulondo okuliwo kate kulina formula mwakuleta mu bazaali ne mukuleta mu bad black and why? Because you have decided to trivialize campaign. Nti muchita scientific elections. I've written a book how to manage scientific elections. How scientific is our election? Are we going to use computers katulonda? Nedda. Hey. Campaign is it has remained the same campaign but without public rallies. It's the same campaign. What you would say at a public rally, you are going to package it ujibulira abantu on electronic media. Chiche chichuse. Wano baba tesawo task force why 2K mbu computer mwaka ngwe 10 business simanyi jibala. Ayo simanyi bagamba batya. Ayo computer chi? Bayina baba chitanga. A government ina ba computer wizards instituted a task force najitanga wodi nemba wema. Bali kukundi kunasa nga bwenva okukola mba wema nti computer temenyi kubala mwaka gwa 12 baguwandika batya ebiri ne zero meka teziliko ku computer ku keyboard teziliko kweziri baba omusajja omubbi najja nagamba aba government mwenaje nti oweni follows dam ekawansi centimeter nya buli mwaka ngoweni follows dam yazimbirwa ku lwazi olwazi lukka kyali emitwalo gya $4 ne kitema busiru kakati bano ne bakugamba nti ababoda boda tubagobye mu kibuga boda boda zivamu omukka ogw'obutwa ate dwaliro ate kolero lya mukwano omukka ekuva mu kolero lwa mukwano gugatta boda boda meka n'ogaana omulokola ayogerera ku muzindalo n'oleeta ababandi oyina amagezi mutwe kakati ababoda boda mu byalo gye mwabatutte bafuumule omukka gwe gumu babagemye abali babagemye weewasula abantu abangi ekitegeeza ekyo si kyekyo baagala boda boda baziwandike bazibbeko sente nolebisejja lyesitekanso nga ligamba but cabinet tell us which cabinet because cabinet sits on Mondays. On Monday, on Tuesday the president came up we don't include the rubbish we were talking about kakati egondi cabinet yatula ku Lwokuna ono gyakwoti omwogezi wa sitekanso yatula Lwakuna ne babagamba nti parliament tie bagitwale obakabera omusayi gwali gulabise omusayi gw'ababaka wa parliament gwe batwala gunnalabika baali baagala parliament egende mu liseesi bajjeyo sente endala trillion 7 nga zaki kakati Museveni ate n'alangira ebintu byonna ne biggwayo kakati bakyasobola kugenda ekyo kyafa kakati omusayi guliwa omusayi guliwa the machines take 3 days tumubutubuli omusayi gw'abaka wa parliament guli luddawa samples ziriwa bano tebaliizoninga kyobulamu bakubye nemba malawo nti for me when you tell me something I sit down kakati ndabye president nga yagenza okwewandiisa yabagambye nti covid Kenya baliriizinze sente basuubira okufiirwa abantu 50 mu covid buli gavana bamuweereza obusawo omuziikibwa abantu 10,000 ne babawa ne sente ez'okugula cemeteries zitali mu bibuga. What our reaction? Nti omukazi ow'ema nafa abadde mukozi waffe nga tukolagana naye yafudde nga tetumukebedde. What are you telling us? Omukazi wa myaka 85 mutegeredde mu postmortem. And your reaction? What is your reaction? What should the normal person, reasonable person do? We would have now mandatory testing at all hospitals instead of waiting postmortem reports. 2. Bwogamba nti ababoda boda bawandike mu kitabo wabataddemu abokusomba nti omutiikingi omwana ataze mu ssomero oyinza omutinkinga muli yes atasoma kakati mumbuulire owaboda bwaganzi sikoze okolaki ndize sakoze kuba mulimu baale mwenye ekisuula bbaala abawala ba bbaala ogenda noddira ecupa za walagi zino wisiki ani kati walagi ye bamuteeka mu mazzi ne bagiwanika waggulu kuba ya disipule bagitunda ddeeri kati eyabbiya bafumba majaani ne gundi
ne whisky n'ogiraba ng'era efaanana whisky kozi bafumbye amajani gaabwe kakati nannyini bbaala bw'aleeta bbiya ne bamutunda ne bakula kuleeti endala n'ozisangawo kati bo ne beerabira nti oba temutunda ate renti naagijjawa. It is after failing to pay rent you realize nti bano kamba gobe. Kakati njagala ombuulire singa buli wa boda mwamuwadde abaana b'okuleeta ku ssomero n'amannya gaabwe nga bw'atuuka ku geti y'essomero batiikinga that can work. Naye bano abantu abetambulira ebyabwe tannakolako boda mwagipimye eva okutikka n'etava kutikka mwazipimye.